eno ye Beg Media TV yaba kugwa berere tukomyewo ne programu yaffe ensonga mu ddiiro Kibalizi John Kyeyune Noah Idris Kigundu bwogatta emyaka gyaffe ffenna mu mawulire oyinza okufuna emyaka nga 50 n'olwekyo tuba tukuleetedde ebisinga okubeera eby'omulembe ate eby'obumanyi ensonga mu ddiiro tugenda kutunuulira okubala abantu Kyeyune Kigundu bagenda kubuuza bibuuzo ki abantu bali eyo batandise okubagana empower abasajja batya okwogera omuwendo gw'abakyala be balina batya okwogera omuwendo gw'abaana gwe balina naye obukugu bwe mulina mwena mubaddebo nga abantu babalibwa batugambye bagenda kubuuza ebibuuzo 108 Idris ntandise naawe ensonga mu ddiiro wake onoozogera onookikola otya nze obuzibu bwendaba ebibuuzo 108 kitegeeza nina okuwaayo essaawa nga 2 oba 3 ezange okuddamu ebibuuzo ebyo simanyi kitongole kyasinzidde okubeera n'ebibuuzo ebyo byonna ebingi naye nze mukulaba kwange bandigezezaako engeri ne babifunzaamu kubanga ennaku zino abantu tuli awo tunoonya kawogo jjukira abantu baffe abamu kati nga mubyali eyo bakeera kulimba bakola bintu bibabeezaawo kati oli okumubeezaawo essaawa nga 2-3 ng'omubuuza wadde nga okubala abantu mukulaba okwange ensonga y'amaanyi nnyo kubanga gavumenti kwesinzira okutupulaningira n'okukola ebintu ebyenjawulo naye nga wogambye nanlowoozezaamu nno bandifunye engeri gye bafunzaamu ebyo ebibuuzo nolabanga omuntu n'abeerawo ng'asobiddiramu eddakiika nga 3 Kyeyune bagenda kubuuza ebibuuzo kyolowooza ebibuuzo byo bye bya bulijjo naye mpozi kyenjagala Kigundu kyasukonyeko wali nga sinagenda ddala ku kibuuzo kyo Kigundu akonye ku nsonga yogamba ebibuuzo bingi kituufu naye ate bijja luvannyuma lw'emyaka 10 naye otebereza ekiba kiyiseewo mu myaka 10 ebintu bibeera bingi so ndowoozamu nti ebibuuzo bingi of course obudde bujja kubeera butono naye nze ndowooza nti eno civic duty buvunaanyizibwa waffe nga kati bannayuganda okuwaayo akadde akengeri gye lulina lunaluku lwakuwummula olunaku lwakuwummula tululweyo babulubuuze ebibuuzo ebyo biyinza otukooyaamu naye but abagenda okubuuza babanguddwa okimanyi nti ye bali mu kubangula ekisaawa babanguddwa ku ngeri y'okukwasaganyamu ebibuuzo ebyo mu budde obutono ate buli omu n'abanga ate jjukira bagenda kukozesa tekinologiya babawadde bupaadi badde tusimanyi nti nno oba mu bitundu ebimu wali amasannyalaze oba internet naye ng'ekikulu kiri nti nze ndowooza emyaka 10 nga bwe giyiseewo tuweeyo obudde ffenna tuweeyo obudde ebere buvunaanyizibwa bwaffe kintu kyaffe kubanga bino byonna Kigundu byowulira bye tukaayana kino baakikola baakisinziira ku ebyo ebibala ebyo abakulembeze abamu beemulugunya baga nti bulijjo mutuwa data atakwatagana kati for example abeewa Kiso bo baga nti bannange mwogere omuwendo omutuufu nti Wakiso ffe tusinga okuwa omusolo mwogere ekituufu nti bannange Wakiso tuli abantu obukadde bwe buti kati tweyongedde embeera eyo egenda kukwatibwa bulungi kuba nze mu kulowooza okwange kubanga bino byebibuuzo era Kibalizi bwe banaamala okubala wagenda kuyitawoko kabanga balyoke balangirira ebyo ebyavaamu ate era mu bibalo Kigundu yalabika akimanyi okusinga balekamuko akabanga akokukolera nsobi oba akokutuulako oba okugattako okuteekamu oba okugyamu nekyo kitanya okuleeta confusion kati leka njogere nga osinziira ku sensade eziwedde abasiraamu baavaayo ne beemulugunya ebyava mu kulonda ebyajja ebyava mu kubala abantu sensa sewedde ne bagamba nenga namba yaffe gye batuwadde era ng'abasiraamu abakulembeze b'obusiraamu baavaayo nga bagamba ffe ng'abasiraamu tutunuulira ne bagaye omweno gwe tuyina mwatusema kubanga jjuka nabo babeera ne records zate zibeera official naye bategeera nti nno mu kitundu bwekiti muba mu Busoga wali abasiraamu tugambe ng'akakadde kamu naye sensa ebyava ne bigamba abasiraamu abali mu Uganda bonna bali abukadde 2-3 naye beemulugunyaamu ne bagamba osanga kuluno balese digital abasiraamu tebajja kusanga buzibu n'ebyamawanga nabyo okubala kubeeramu yo politics era nze kyeŋŋamba naye nze kyeŋŋamba tusooke tukole ogwaffe guliwo tusooke tubeerewo batubale tuweeyo amawulire amatuufu oluvannyuma bakole ki kakati otuuse balituddira netutandika okubaganya ebirowoozo ebyo naye nga ffe tusoose ne tuwaayo ki ebituufu tugende ku bibuuzo
nina mukyala wange ninayo abaana bange bali eyo saagala omukyala tabamanyi oba ne mukyala wange yennyini nagenda omuwasa nga ayinayo abaana be nga 2 3 naye teyaŋŋamba nti bakola ki kati bagenda kubuuza nnyabo oyina abaana bameka sebo oyina abakazi bameka embeera eyo tebagenda kutabangula amaka kuluna bantu beetaaga okumanya ekituufu ekigenda okuva ani addamu ebibuuzo kyoba osooka okuddamu ndowooza Semaka yaddamu ebibuuzo omwami bamubuuzizza Kiggundu oyina abaana bameka yaddamu ebibuuzo kisinziira amaka ago kubanga oyinza osanga mu maka temuli muki naye Semaka obeera n'omukyala n'abaana mu maka enkola ze ngenda ku nkola gyendabye ebbanga lyonna Semaka oluusi ne mukyala wabeera ku lusegeraawo nakuyamba nakujjukiza nagamba manyi ogambye tulina TV 3 naye bibeerabidde waliwo eri TV endala kubanga genda ku kyabaana oli musajja musiraamu bakubuuzizza swaba oyina abakyala bameka nga ate akene eri wano wooli tekimanyi nti oyinayo namba 2 oba namba 3 omusajja tebatabalira nzaalo ekyo nawe okimanyi era kyomulaba abondowooza abamu abantu bagenda okuwabya bana bagenda okukola ki amazima amatuufu omuntu yalibadde w'amazima nejjukira oluusi otudde ne haki yeeno yemanyi nti nabaana abali mu nnyumba boyina abaana bebamuzaalamu buka boyina naye obaana abaana bo nga 10 kyeyune bagenda kubala abaana buli mwana gyasula gye bamubalira oba nze mu maka gange gye banansanga gye ngenda okwogerera abaana bonna bennina nti mu kulaba ebibadde bikolebwange emabegako nga kino bagambye ate n'ekirala ekintu kino n'abakikoze bayingirira basoose kulowooza nnyo ku bwongo bwa bannayuganda n'enkola n'eyisa yaabwe n'obuwangwa bwaffe nze kyenowooza bakuyise housing and population census tugenda kubala maka bwe banatuuka mu maka kubanga jjukira balekawo akabonero nti gano amaka galambibwa amaka gabalirwa kiba kitegeeza ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa okusooka bigenda kuba byetololera mu maka ge tulimu mu kiro ekyo kubanga ku lwokutaano naye mu kiro olwokutaano kakati kiba kitegeeza olwo tugenda kubuuza nti no bagenda kubuuza kuba nsigenda kubuuza bagenda kubuuza mwami Kibalizi katugeze gwe basanzeewo wangi tuli makaago wano tuli kuba babeera bakimanyi nti tuli Katooke mu disitulikiti y'e Wakiso ebyo byonna byo bibeera byateereddwa tubagenda ebyo byokubuuza kubanga bo bajja babimanyi nti tukati oyo abala Wakiso oyo abala Mugombola kati tuli Kibalizi mu maka ani gwe Semaka mu maka muno nti ye bakubuuza ebira olinawo abakyala bameka mu maka gano gano weni tukubanga getubala ekyemanyi tebannakituukako kubanga babala eyasuze mu maka nemanyi bagenda kubalayo emanyi gyesiriba n'abalayo batya teriyo babeerayo ate omupakazi gwe babuuza ebyange gwe banaasanga emanyi naye balina omubalirawo we yasuze emanyi awo mu maka gaga amalala kati oyo yanayogera ebiri mu maka gageeyo emanyi bajja mubuuza kubanga gye yasuze gwe wasuze wano nti ye gwani wano mu maka katugeze nga akugamba nti nze nno najja ndi mukozi bukozi wa wano ndi nanyini wano yaani nanyini maka gano yaani ye mugagga Kibalizi nga era bawandiika bona era byo ebyawe era bajja kuwandiika nti bamubuuza ebyomu maka nti no wano alinawo omukyala nti oba talina oba alinawo kati gwe oyo mukozi naye katugeze basanzeeyo omukyalawo oli omulala emanyi kati olwo nga naye bawandiika ebyafaayo byebyo ebisangiddwa mu maka ago Kiggundu ebyama byaffe babyanja tebabyanja kubanga waliwo abavubuka betumanyi bwakwana akawala n'abasajja bennyini ennyumba yagipangisa namuteekamu nalyokaga yejjajja tanze buli mukazi gwempasa mugulire ennyumba mugulire amaka kumba agipangisa ebintu ebyo kati bwe banaabuuza tebagenda kumanya nti kubuusa abantu baffe abo nti ennyumba si yange gavumenti yo tekikikwatako oba walimba omukyala oba kibaagala kufuna information entuufu kati bo bwe banakubala ne bavaawo mwe mujja
tufune engeri gye mweterezaamu ewaka omukyala gyagamba no wayi nawulidde ng'ogamba iwaŋŋamba nno ennyumba yaffe kati byaffe gwe ne mukyalawo okiraba naye gavumenti yo gavumenti kyeruubirira kufuna mazima kumanya engeri gyesobola kutegekera ekyo okitegeera naye mu posesi eyo mwera mugenda kuvaamu ebyama bingi abantu bajja kutegeera ebyama bingi naye kati mujja bigonjola ne mukyalawo oba n'abaana bo olwo nga babitegedde abakyala n'abaana abamu tubagobewo nga batubala nga batubuuza era oba osobola omukyala mugabo manyi gundi wandigeze n'okutta kabalaza kali omwana amaze okunywa kyayi okujjako nga luba ebibuuzo okuba ebibuuzo nga beetaaga omukyala okukola ki nga bikwatagana ku mukyala wali ekibuuzo simanyi oba nakyo kinaabaako wali ekibuuzo ffe abasajja ekyatulema kwekubuuza oyo omwana wa myaka emeka bamuzaala ddi naye tekitulema bulemi tukiyisaamu buyisa naye abamu abaami kati babeera babimanyi ennaku z'omwezi abaana lwe bazaalibwa oluusi babeera bazimanyi naye gwe watumye okugenda okukuuta ebintu yasobola kozi maama gundi otwamuzaala nnaku za mwezi mmeka nze kyemmanyi kibalizi mu byonna byonna nti abantu bano bamaze ebbanga abagenda okutubala bamaze akabanga nga batendekebwa babangulwa era nze kyemmanyi ebintu ebisinga babikutte bulungi era bijja kuvaamu nga bintu byonna byonna bifaanana bulungi sisaagala naye nze kyeŋŋamba abantu tuweeyo amawulire amatuufu kale katusooke twebaze bannaffe abatuwagira nga Beg Media batusobozeseza okweyimirizaawo nga bannaffe abajja nani era katusooke tulabe obubaka bwe baleetedde abalabi baffe oluvannyuma bwe tubamala ffenna tusiibule puroguramu ekomaawo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Mukulu Kibalizi mukulu kyeyune nsooka ndowooza nsonga y'amaanyi nnyo okubalira era nkubiriza buli munnayuganda yonna sikola mu yubo sinaakunsaswa naye ndowooza tulina okuyambako gavumenti okutupulaningira wadde oluusi ndowooza ebibuuzo bye babuuza nnyo bibeera bibeeringa privacy yaffe lwaki gavumenti yandiyagadde okutegeera tv mmeka zennina lwaki gavumenti yandiyagadde okutegeera nkoko mmeka zennina kubanga bamu kuffe jjuka tukola nnyo ebintu bino mu kyama